Abawawaabirwa 6 bali ku misango egy'okufiiriza gavumenti ensimbi obuwumbi 3 n'obukadde obusoba mu 8 ezaali eza Buyaka Growers Cooperative bakomezeddwawo mu kkooti enkulu maaso g'omulamuzi Jane Okawo. Kajuga n'addamu okubasomera emisango 9 era bonna emisango ne bagyegaana. Kuliko Sali Busuura Geraldine, omuwandiisi ow'enkalakalira mu minisitule y'ebyobusuubuzi, amakolero n'obwegassi, okusaako Mawanda Michael Maranga, omubaka wa Igara County, Wamakunyu Mudimi Ignatius owa Elgon County, Paula Kambo wa Busiki County, munnamateeka Julius Kiria Taita Nkoko ne Leonard Kavundiro Mukungo mu minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero. Bano kkooti basomedde emisango 9 egy'okubulankanya ensimbi zino, okukozesa obubi woofiisi, okufuna n'okukkiriza ebibbe, okubbira mu muntu omulala, okukusa n'okwoza mu nsimbi, okwekoba n'okufiiriza gavumenti, okubuzaabuza n'okuwubisa ensimbi za Buyaka Cooperative, ng'emisango gino kigambibwa baagiza wakati wa 2009 ne 2023 era nga gyonna mbagyegaanye. 3,868,714,611 shillings meant for Buyaka Growers Cooperative Society Limited in contravention of the Treasury Instructions of 2017, knowing or having reason to believe that such an act will cause financial loss to the government of Uganda. Have you understood that charge? I've understood the charge. And how do you plead? It's not true and I'm not guilty. Have you understood the alternative count? Yes, my lord. And how do you plead? Not guilty, my lord. Olumaliriza okuddamu okubasomera emisango, omulamuzi abalaza abagenda okuyambako kkooti mu kuwulira omusango guno ne bannamateeka b'abawawaabirwa ne bategeeza nga bwe batabalinaako buzibu. Alagidde oludda oluwaabi okwanguya okuwaayo obujulizi bwe bagenda okwesigamako mu musango guno eri oludda oluwawaabirwa era n'abajulizi okukkaanya oba okutegeeragana we kiba nga kisoboka. Omusango guno guddamu nga 23 omwezi ogw'Ekkumi ate omusango omukulu gwa kutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno. Oluvannyuma kkooti ewulidde okusaba kw'okweyimirirwa kw'omubaka Michael Mawanda Maranga, omubaka Paula Kamba ne munnamateeka Kiria era bannamateeka abaabwe okuli Kale Balaka abawadde ensonga kwe basinziira okusabira abantu baabwe okweyimirirwa omuli okuba nti bamaze ku alimanda ennaku 68. My lord, bail is applied at any given stage of the case, regardless of whether the case has been fixed for trial or not. Ayongeddeko nti abawawaabirwa bantu babuvunaanyizibwa mu ggwanga nga kuliko ababaka ba Parliament ne munnamateeka ate nga balina ebifo eby'enkalakalira gye babeerera nti mu kiseera kino tebannasingisibwa musango. These 3 people whom the law presumes innocent have come before you today, and they are requesting that you exercise your discretion by releasing them on bail. Oluvannyuma baleesa babeeyimirira okuli Haji Hassan Basajjabalaba, omubaka Kabula Derek wa disitulikiti ey'e Bushenyi, Jafal Basajjabalaba n'abalala abaleese ebiwandiiko, omubadde statement za banka, passport, ebyapa, ebbaluwa z'erosi n'ebirala. My lord, we also have the bank statement of Hassan Basajjabalaba. It is marked as G to the affidavit in support. Oluwaabi nga lukulembeddwa Edward Muhumuza luwakanyiza okusaba kw'abano okw'okweyimirirwa nti tekuli mu nsonga ya Simba. We disputed all the sureties and their particulars that were attached. Omulamuzi oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi awadde olwasatu omwezi guno nga lwe Lwokutaano kwagenda okuweerako ensala ye. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.